tegalimba oba Katonda yabadde mwene ensonga oba kayimba kagamba kyobeda kenyimba si kange kubeda kandi nnyo ku mutima ekiyitibwa kidde eri Katonda manyinga yanyimusa yassa omukono gwe nze nanyimusa kyenva mwagala ennyo kanneeyongerenga okumwagala ennyo bwe ndituuka eri mu nsi gy'abeera ndimutendereza. Bannange neebaza bannayuganda, neebaza bannaddiini oba amaddiini gonna. Twabadde muli nga tulimu abalokole, abasiraamu, abakatuliki, abaprotestant, aba Seventh Day, abatali Katonda wadde. Twabadde wali nga aba power, aba opposition nga tebiriimu pate ki naye nga birimu Katonda. Neebaza ttiimu eyantegekedde baana baffe wano ku kyaki nabagambye munyambeko tebibadde byangu. Neebaza basponsors bange okusookera ddala MTN, zizeeko Victoria University, nteekeko Pepsi, nteekeko Moviti, QC, Church Radio, Success Motors, neebaze Massey Schools, neebaze Basams abo bumpwakimpwaki, neebaze Worship House Family, neebaza bannamawulire babloggers abatambudde nange olugendo luno olunene nnyo. Neebaza Next Media yo bajja ne bagaba birango bya bwereere. Neebaza abankyaziza ku radio ne TV besigenda kumenya mannya. Mbadde ndudde n'okukola TV ne radio tour, njize nfunye emikwano mingi. Neebaza nnyo nnyini ddala ba MC bange, kubaddeko kawala kange Kakwila, of course Douglas Lwanga ne King Wesley. Neebaza abayimbi abanyimbiddeko. Neebaza abantu abampagidde ennaku ssatu. Mbeebaza nnyo. I want to say thank you to all people. Neebaza Katikkiro wa Buganda, yeebale nnyo, yeebalire ddala okumbeererawo nampeesa ekitiibwa. Neebaza ow'ekitiibwa JW Katendo wa Ebonies, ye yabadde omugenyi wange okuddetu omukulu. Neebaza General Reiso yangulako tables 10 yenga ye. Aba UCC Communications bangulako tables 2. Aba Safe Border mbeebaza basalirako abantu, aba Union Border. Neebaza Nino Ndekani, neebaza Fenoni, Uncle Steve Jean, neebaza nnyo neyanzege Serena Hotel, Security, Police. Nze sikirabangako naye okusinga ennyo abantu abazze. Ne bwe twanditaddeyo ebyuma ebitunula ng'omuntu ne mutajja twandibadde tumaze budde. Abayimbi abanyimbiddeko. Neebaza Kasuku, kubanga Kasuku oyo si ye muntu omwangu okuteeka ku geeti awo mbuna afuuke asikaali. Naye sebo katukikole nti abeere ku gate nga gatekeeper. Mwebaza kuba ya surprises. I think Kasuku was the man of the match. Buli muntu yamusurprise nze. Neebaza nnyo ba Rema Namakula, Remo oyo celeb superstar naye najja. Neebaze Fun Factory Bannington Bujingo bazizinga. Neebaze Baleira Kachapizo, leero yadde takyabeera nnyo mu bintu ebyo. Abaana obwedda abazannya abaani abo Serudigo Namuyombya. Neebaza Koko Namoti, neebaza Bachiko ba Madrat, neebaza ani, neebaze Papa Misa Kisemakula bakaleera, neebaze ba Chameleon, neebaze abayimbi mwenna bannantume ba Chris Evans. Buli muntu yazze nonkwatirako. Yono Bible egamba omuntu kyasiga kyakungula. Kati no ngenda kudda erinzijukire ate weebaziza gwe twebaziza gundi. Naye mwenna mbeebaza nnyo. Abatanyumye be babbi. Serena eyo ndabula abaddako kola ebivulu. Mulimu abayaayi bangi. Mulimu abatunze tickets enkyamu. Obedda abantu bajja ku mulyango ne bakaaba nga ticket agiina naye ng'eri fake. Mwegendereze. Era obedda mbakaza gweyanguza. Mbadde simanyi nti concert eri Uptown abantu basobola okucupula tickets. Waliwo abalala
ku mulyango bamugambye lindako toyingire tiketi yo si ntuufu bagenze okuyingira munda nga atudde kati babayitirawa kati bannange ndabula abamu obedda balina abamu basuze namukomera abantu abamu nga babbi ddala nga bali ku Serena kati mwena abaddako otegeka bw'obeera ku Serena obongo obukugamba this is uptown tewali bayaaye webali abayaaye bangi mu suuti bambala essuuti ne bajja abantu bababbyeko amasimu gaabwe abamu ku Serena laptop ya Douglas Lwanga ayi Douglas yeewuunyisa emotoka yali sensibe era yasanze ensibe ng'ate laptop teriimu tewali mbu bamenye wantu wonna kale nsaba abantu ba Serena mwongere ku security eyo ne police eziranye oko CPS eri wali ndoza twasula nnyo gwa nagamba we were like it's a Serena of course mama abantu abantu nga mulimu abayaaye bajjira mu suuti olumulala yazenaga ye MC nti akola ne Douglas Lwanga n'ategeeza abantu bonna n'afuna ne kaadi twagenze tukakulanga nga tamuwulira nko tamulabanga kwegamba abantu bali wali bubbi engeri ebivulu gye beerayo ebingi abamu bayiza emiti emiwaatwa we bayitira okubba n'okulumya abantu njagala kwebaza nnyo nnyini ddala okwetondera abamu nga wazze bambi osasudde ng'ate tiketi eri fake nsonyiwa nnyo nange nayize kipya ekirungi konsati eno ngenda giddamu nsaba mwenna abannamawulire mwenna abazze ku mukolo ogwo mbasibiddaawo temufa mu linnya lya Yesu tulina ogiddamu nga tuweza 3 nga tuweza 4 nga tuweza 5 ku 6 awo tuwummule Katonda atukuume ffenna buli eyabadde mu kivulu ekyo tofa Katonda akuume atakuume ng'oli mulamu nga tulina bakuluma mwebale nnyo mwebale ddala It's okay. Ibula tugere maaso. Pastor, atwakulabe wabadde ku Serena n'ogamba indigenze embaga naye totulaganga oyo akantu bwe kati banja mbaga ya Kenzo naye ekibuuzo ky'embaga temukoye ekibuuza munsabire busabizi nkyanukule oyo si Ibula gwe wawasa sawa yonna kati tuli babiri ffenna saawa yonna kale ndi mukulumu neera naawe nange simanyi mutuufu so mbasaba munsabire manyi munsabidde nnyo naye nakyo nja kyanukula ekibuuzo ekyo mu linnya lya Yesu Kristo ate nja kyanukula Katonda ajja kunyama kyanukule bulungi kuba kirudde nga kibuuzibwa mwebale nnyo I love you all mukama ekyo banna kale kati mbadde nsaba mbasabireko nga mwe bannamawulire kale jako ekitabo batusabireko bino biri ofu kamera